Nziramu okwaniriza gwe yakaneeyungako nze muzzukulu wa Mbaziira Ssenyonga Beka Mulinde okutuusako amalindirire olunaku olwaleero. Nga Bungereza yakava mu mukago gw'amawanga aga Bulaaya, omubaka wa Dutch Alfons Henkens asimye omulimu ogukolebwa eggye lya Uganda omuli okukuuma emirembe mu ggwanga awamu n'amawanga amalala agalinaanyeewo. Omusasi waffe katuwa ebisingawo. Omukago gwa Bulaaya ne Uganda bakubaganyiza ebirowoozo okukwongera okukuuma eddembe mu Uganda ne Afirika yonna. Omubaka wa Dutch mu Uganda Alfons Henkens ategeezezza nti Uganda y'emu ku nsi ezikyasinzeemu eddembe mu Afirika ate ng'eyamba n'okukuuma eddembe mu nsi endala eziri mu ntalo. In Uganda, in the last 30 years, we see peace and prosperity. We see in Uganda that takes a very responsible role when it comes to regional peace and security. We discussed the different issues on peace and security in the region. It's a very volatile region, and Uganda is an island of stability. Ye Minisita w'ensonga z'amawanga amalala mu Uganda Sam Kuteesa ayongeddeko nti amagye ga Uganda agali mu kukuuma eddembe mu nsi ezirimu entalo nga Somalia, Central African Republic ne South Sudan gateereddwa ku mwanjo olw'omulimu ogw'ettendo gwe gakola mu kulwanyisa obutujju n'obuyeekera, ensonga ezikyasinze okutabangula eddembe n'ebyenfuna mu Afirika. Wadde nga Bungereza yavudde mu mukago gwa Bulaaya, Uganda ngumu nti enkolagana yayo n'omukago guno ejja kusigala ng'egenda mu maaso. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.